Sheila Price wandivudde mu ntalo z'ekisiru kuba zino entalo z'oyingira tozimanyi. Munnayuganda tebamweyalira ne bamwebikka. Sigenda kukuvuma kuba tonnanvumako, sigenda kukuvvoola kuba tonnanzivuulako, sigenda kukuyisaamu maaso kuba tonnampisaamu maki, naye teweerabira nti ku mulundi guno siinaawo kyakufiirwa. Ku mulundi guli nali ntya nnyo ngera ntiitiira agenda kwogera ku kampani, kati sikyalina kutiitiira ku mulundi guno, wabula ngenda kuwamuko obudde werowooze. Sheila Price bampita Don Chris, siina buzibu naawe, nkwagala nnyo, you my friend, olina kyewankola ekibi naye ku mutima gwange kuba ffe abakkiriza tusonyiwa, nze nakusonyiwa, sikulinaako mbeera wallahi, kubanga nze Chris sinyigira nnaku ziwera 2, in fact sinyigira ssaawa 12 mba nkutadde, era sikulinaako buki buzibu. Tudde ku Godfather. Godfather oli otya muzeeyi namukadde, oli bulungi? Ngenda kubakuba omu ku omu sharinga live kubanga ekirugu tolinaamu ssente kasharinga sharing live. Godfather obadde okimanyi nti omaze ebbanga ng'onjasamira era tubadde ku live awo ne Timo era n'ojja n'oyasama naye nga by'oyasama tobimanyi, tolina passport, ekibba ekyolina olina endagamuntu, tofulumangako Uganda nti ogende mu nsi ezasalawo. Kale tuve ku nsi ezasalawo, togendangako yadde Dubai. Godfather naye naawe osobola okujja mu mboozi y'abateesa noowa ekiteeso kyo. Sigenda kukuwemula kubanga Godfather ku myaka gy'olina oba taata wange n'emyaka 3 mugumu simanyi gy'olina, simanyi gy'olina kuba sinze nakuzaala. Era wano wenjogerera nkakasa nti olina famire, olina omukyala n'omwana n'omwami n'abaana. Sigenda kukozesa lulimi lubi lukuvvoola Godfather, wabula nigenda kubanga woningi gy'oli nti bw'onooyasama nja kwasama kubanga teriyo kigambo kinnemya kufulumya mu kamwa kange ku lulu. Tegedde bulungi Godfather? Saagala osinika amannyo osange nga twogera ku byagenda bweru, tosukkangako wadde Nairobi oyasaamirire agamwa. Naawe ojja advise mugamwa. My dear, sigenda kusirika, tebakulimba bino mbadde mbyegomba nga muddeyo ne mubikola n'ebyegomba gwe sharinga live. Olwaliro vya leero ndalamukko tukyali kubasookerwako. Bampita Don Chris tukyali kubasookerwako. Bw'oba oyagala obbinyumira obulungi tulina abantu omutwalo gumu 100. Wow, thank you very much my people. Please keep sharing their life. Abantu omutwalo gumu 100 mu 6 sikirabangako, kiba kyamaanyi. You people, thank you very much. Era abantu abakoze ttiimu Don Chris ku lunaku olwokutaano weekend, wallahi buli mugenda muwayo ku ssente. Ttiimu Don Chris gwe linnyayo likyuse owandikeko ttiimu Don Chris, ku lwokutaano luno ngenda bawayo ku nsimbi enkalu. Tugende mu maaso. Sharinga live. Godfather siri kyaliwo era toli kyali wange lwa nsonga siba mikwano gy'abakadde, siba na mikwano gy'abakadde. You cannot be my friend, you cannot, because your capacity teyinza kunnenkanankana. Bw'obanga toyina property mu nsi ndala tosobola kuba my friend. You can be with the property in another country to be my friend. If not, tosobola kuba my friend. So for me, I have a property in another country. If I have a property in another country, you cannot be my friend.
You cannot. Even if you forfeit to be my friend, you cannot. Ntegerekeke. Godfather. Newe mankoze video jana commenting ebyekisiru. Newe raba nsiri awo, siri mwana wa nyoko, siri mwana wa kitaawo. Sikumanyi tomanyi, tuyinza n'okwambula mbwense tetwe meeting ngako. Tetwemanyi. Tugende ku SB4 Media. Muntage ngire SB4 Media. Era mu sharing live ku SB4 Media. SB4 Media. Osibyo otya mukama wange atazaala. Oli bulungi. Twantuka makuzaala buzazi. Wandiruzinga obulamu by'ekisiru. And I'm serious in this. SB4 Media. Naso sinenkuwa obudde. Naso sinenkuwa obudde. Ngandoza either ononya content. SB4 Media wandibanga onfuukidde amanege mu mpale. Gesinza kukizaga nzimbirire either ngenda gatulisa katulike. Gobuli akwa information no publishinga. Tosaba evidence. Inze mbulamu wange saakalanga kujja ku media kola ntalo. Ni musajja businessman era mbanza ku social media manjagala nkole business. Naye mwe ba blogger basirusiru aba Uganda batalina amagezi abawunya amazi. Kulokubo ina akakamera n'akasimu ogenda kusinzira we yasamira abantu. You people be serious in this. SB4 Media. Okimanyi bulungi tubadde tulya ssente babiri. Era y'ensonga lwaki weefudde mulungi omu ku bakirayanti bange. Era weefudde abayambe nnyo. Okay, a few moments later ogenda bateekawa. Are you taking them to the president? Even if you're taking them to the president, okay, what is next? And I think you cannot take them to the president. Chosobola okukola ekyamanyi SB4 Media, esimanyi sana kumanya mazigo yani erinnya. Mumuzijukize mawali mu comment. Musharinge ne live SB4 thank you. SB4 Media. Chosobola okukola ekyamanyi kumutwala mu mafiina. Ate mbadde njagala nnyo olutalo luno lulume kubeera mu mafiina. And I respect that lady too much. So gwe SB4 Media. Okoze video nyingi, video ku video wevuga speed nakola live age. Live eno warning gye kuva gyendi SB4 Media. Bino si bya mateeka. Kati mmwe bimba temulaba ku party yange ya kimafia and you gonna see it. And this is my part now. So, SB4 Media. Tugenda mu mafia party. Bwentegeza mafia party tugenda kuzina mu amazina. Don't play with me, you motherfucker. Don't. Please don't. Sikunonya ako toli kyali wange sikumanyi. Please don't. Please. I'm not your friend and you cannot be my friend. You cannot. Because ola mukyalawo and bwempima mukyalawo mulwanyi nnyo era mukozi nnyo. Nti bw'okeera ku makya go SB4 Media n'otula ne mukyalawo you can do better. Wabula oli musiru nnyo olinga matako. Oyasaamira olinga eggeege. N'osinzira ku ssimu yo ne kamera ebya layisi. N'osinikira ebinnyo ku bannayuganda. You don't know this. Mbadde ku live ya Barrister Timo. Muwadde buli bujulizi bwe neetaaga omuwa ne mbomuwa.
because nze kyendimu today kunnwanyisa bannayuganda. Bano abasajja bali mu kunnwanyisa wabula bannwanyisa, I repeat this, si banene mu gavumenti. Abannwanyisa bali bamaneja bange. Wabula ku lw'okuba ngenda kubanoonya mwana saagala kubyogerako wano. Kuba leero saagala kumansa ntunga olwaleero. Saagala kuseera lulimi naye nja kakibwa nduseerere era nja kuluseerera. Olwaleero eno live nagirangiridde ng'egenda kubeerawo. Bwe ngivaako nzize ku live endala. Tetugenda kubeera bintu bya kisiru people. SB4 Media, my brother. If you need your life and ngokyayagala okweyagalira mu nsi yaffe eno Uganda, weesonyiwa abantu. Weesonyiwe abantu kavubuka ggwe. And I repeated this. Okay? Kale, ddamu okola video egi ng'eyogera ku Don Chris, SB4 Media. This is a warning to me. Ndwawo okuwoninga omuntu. Ddamu okola video egi ng'eyogera ku nze. Ebyasamiza agamwa. Oli musajja mukulu, emyaka gikuyiseeko mb'oli buloga, nnyoka amatako. Buloga asasula ennyumba. Olinga amazi, okuleka okuba ng'otunuulidde akasala ka mukazi wo kajja ku Next Media. Gwe kivubuka gwe Next manye SB4 Media gwe. SB4 Media olinga amazi gwe. Ntonja Samira. Otherwise nja kukwata nkuzine mu ttako nze. Tonzannyirako. Nja kukukwata nkuzine mu ttako gwe nzonzannyirako gwe SB4 Media. Ku myaka gy'olina okyayinza okuba buloga gwe. Ku myaka gy'olina obeere buloga. Gwe SB4 Media gwe. Nja kukwata nkusiyaga ebisembayo. Bw'otomala emisaya nja kumala amasira. Tomanyira gwe SB4 Media gwe. This is the last warning to me. And it's the first warning to me. And it's the last warning to me. Yo simanyi SB4 matako. Nesonyiwa. Ife tuli baana ba ku street. Mukola ebintu eby'ekisirusiru mmwe. Ojja kuluzinga amagulu go gamenyeke. Gwe natona kyakola olinga amazi manyoko. Gwe SB4 Media gwe. Nja kusaka abaana bakuleta emboxi board enkuzine